Amaziga n'okusoberwa bye bibadde baana baliwo ng'abakulu mu kibuga Mbale basenda abakolera ku nguudo. Buli wobadde okuba eriiso nga bimotoka weetiiye ebimenya buli kayumba akazimbibwa ku kkubo. Bano bagasseeko okugoba n'okuwamba buli kintu ekisangiddwa nga kitundibwa awatakkirizibwa. Abamu ku basuubuzi balabiddwako nga beeyogerera ebisongovu kumpi bifuba kuba buguma. Abalala balabye abakulu balemeddeko ne batandika okukwatamu ebyanguwa ne beetegula. Abasuubuzi bakukkulumidde abakulu okubagwako obugwi nga tebabalabudde. Tusasuddemu kivinyo wanti tulinzeeko naffe ne tuuzaawo tetuuzaawo. Abantu bali mu maloni gaabwe nga tebabulidde nti egenda kumenya n'ebizimbe ebiri eri ku ttaka ly'omuntu eryo ttaka ly'omuntu. Bangi balabiddwako nga basobeddwa eky'okuzzaako. Benyini bali kutwala akatemeze bali kuzitwalawo. Muzaako kimama. Kike muzaako kati. Kati tulina. Katugenda kutandikira. Abavubuka tulyewa bino by'emirimu gye tukola naffe kwanza ne tufuna ku 10 tulyewa. Bano bakubiriziddwa okwettanira akatale ka Mbale Central Market kyokka bagamba nti kali mu mbeera mbi. Amazzi temuli era tumaze emyaka ng'esatu tetulina mazzi mu katale. Sitoyi zaafa. Okusinziira ku Geoffrey Mugisa, Town Kiraka wa Mbale, abasuubuzi bano baali batondawo akatale wabweru w'akatale ka Mbale Central Market kale nga balina okusendebwa. Bayingiye mudabire nga bakola abantu akatale k'amanda amatooke nyanya nga tulinamu emidaala munda mu katale egitunda ebintu byennyini kati badde tulaba wano nga waliwo unfair trade mulimu abasuubuzi baffe abakolera munda mu katale ate waliwo abafulumya ebintu beemulaba ebweru nanansi n'ebirala tukyagala byonna bibeere nga bitundibwa. Luno lunaku lwakubiri ng'abakulembeze balongoosa ekibuga okumalawo abatundira ku nguudo.